Abakozesa oluguudo oluva e Kampala okudda e Kayunga beewuunyizza nnyo engeri ekitoogo ekiri ku mugasezibwa okusenguka wano ne wafuukira ddala ennyanja. Bino biri kumpi ku lutindo olwawula Kayunga ne Mukono. N'okutuusa kati abakozesa oluguudo oluva e Kayunga okudda e Kampala bakyewuunya engeri ekitoogo ekiri ku mugasezibwa mu bitundu by'Essinda kyekyasenguse ne wafuuka ennyanja. Kino kiri kinyana mpi n'olutindo lwasezibwa olwawula Kayunga ku Mukono olindabika yawo okukyuka abeera bayitawo baanuuka batundira amazzi amateefu agatukula so nga kimanyiddwa bulungi nti amazzi g'omugga guno maddugavu. Kati bwentuuka wano nindaba ennyanja nange natya nnyo. Awantu wano wajja watya? Ndaba kyewuunyo nnyo okulaba wano ennyanja. Nange kyewuunyo nnyo nange era kyo kuba nyimiridde. Owantu wano nalabanga kisubi kyereere. Oyinza okulowooza ng'omuntu yazze n'asaawawo naye ng'ate yeeyerulidde ennyanja ye. Kitegeeza mudde nnyo sezibwa ayinza okumala n'alya wano wonna. Ebirina bibadde ng'ebyalindirira edda ennyanja eno. Waggulu w'ennyanja eno byetobese bulungi ebyongera okulabisa obulungi ekifo. Moses Adiga nga bimbe tusanze wasinyukidde ennyanja eno n'asaba abakugu mu kuyoyota ebifo nga bino bakiyoyote ekifuko ekyobulambuzi. Ye Amulani Kamuga neewuunyiza olw'ennyanja n'asaba abagaliza Kayunga ebirungi bakulaakulanyeewo. Basana kwa kyabulambuzi olw'ensonga nze ndabanga ekintu kino kyeyongera okwetema wano wagenda kufuukira ddala nnyanja era abalambuzi kyensuubira naffe nga Kayunga tugenda kufuna abalambuzi okuvanga mu nsi z'ebweru okuvanga mu bitundu ebirala bajje beerolere kiri wano. Patrick Musazi nga yakulira obutonde bw'ensi Kayunga ategeeza nti ekyagudde ku mugga guno kya bulijjira kibirawo mu biseera eby'enkuba nga nnyingi. Agambye nti amazzi bwe gayitirira obungi ebitoogo bidda ku ngolo ne bitambula ekifo bibadde ne wasigala weri ne wakola ennyanja. Nti ekitoogo amazzi gaba gayongeze mangi pressure neeyongera ekitoogo kitegeeza kyekola kyewenjula kati toba kyewenjula ekikuyetinga that open space. So kiba kikakasa kiri nti amazzi ekitoogo ekyekibuki is floating vegetation kiri kungulu. So that one can happen. Agambye nti emirimu egiri ku lutindo lwasezibwa girina okutambuza amazzi gano naddala mu biseera eby'enkuba gyasibikira. Tikyegudde kati okyegudde tewaliwo barriers zonna zonna. Anything can happen like an accident omuntu asobola okugwayo wansi. Kubanga okyegulidde tewaliwo Musazi ategeeza nti emmotoka ebitambuza ebikajjo babiteeka akabino biremerera okuyita ku lutindo ne babitikulako ne babiwa amazzi ekiviirako emidumu gy'olutindo okuzibikira. Impact y'ebikajjo sebatika ebikajjo nebijjula waggulu kati wano bridge yaffe bagizimba emotoka etambulisi kati ebikajjo binisinga byo ne babiyiseeko bigwa bwebigwa unfortunately abasajja babeera bezi nga bakaniga mu nnyanja bigwa ndi wansi wa bridge kati kiba kitegeeza nti amazzi ebidumu bigoma biri ali wansi wali pressure yakendeera. Asibye n'ab'ekitongole kivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekyayinulwa bateeka mu kifo kino ebimu ebiziyiza abantu okugwa amazzi. Ministry of Water and Environment nagirako limwawo bayitako ekigogo ne bajjako basically mandate ya UNRA kulongosa those bridges, highway bridges. Kibuuka Lumo yakusakidde guli nkulaakukedde TV. Omusasi waffe munnaye kulikirayo ddala ensonga tuziwulidde. Ndi wano nno neetegereza omuko gwa ssanyu kuliko mwana muwala wano gwayogera ku mukene ng'omutwalanga ow'ekinaku akugambye nti yenno gwalya neyemalako stress kale nno okumanya ebikirawo laba abaana abanyirivu emboobevu muko gwa ssanyu guguno bukedde yagukomyawo buteesagga. Omuko ogusooka bwe gutyo bwe gufaananye kuliko amawulire mangi nnyo bukedde olwaleero naatansusseeko luno olutalo mu Nuupu Abedi Bwanika wuna aleese ebyama ebirala ku NUP ne bakuwa ensonga abalongo b'amaama Nabagereka wuna batutte mu kkanisa okwebaza kale ensonga ezisinga ku ebyo ojja kuzisanga mu bukedde w'enkya. Sudaani bakuwadde ensonga nti bikaaye bannayuganda abalyoloza ki ekiddako babayisiza Ethiopia okubakomyawo kuno. Mawulire enjolo mwegali enkumbi terimba kuliko omugagga ono ali mayiika nkaaga ez'akasooli mwakola obuwunga bwaguza abantu kuno ate munnange kwoteeka n'okuwako ku bisolo byeng'embizzi. Mawulire mangi oyiga okulima n'okulunda n'ebirala byonna ku 10 zokka. Keera weekwate kopi ojja kuyiga bingi tojja kwejusa. Katukomewo.
linda ne bino mugataliiko nfuufu bazitosoka nompa emanga tonagenda kenyonta esuse kodia abasoga myuse ne kalamateliwa nenyula tonyambe ompeyo kuema ogugwa teguba muka tutunulidde amakulu g'ekigango na lwakizimbwa mu maaso g'olujja ebyekiso babikwatiranga eyo ekika ky'omuga